Fane mila wo. Bana musajja watu. Kala cha wasigale waka. Ekute ngulaba. Negwe omwana akasunye patch. Rwanda. People power! Agaka gw'abaana ba NUP bakedde okweyiwa ku makubo mu kibuga e Kampala nga beetegekera okwekalakaasa ku lw'ebyo byavudde mu kalulu mukulu by'abakama byalangiridde. Egyo bikyali awo abanupu nga bakyali mu kwekalakaasa ne Mopyo Nakaseke Honorable Lutamaguzi naye si musanyufu ku lw'ebyo byavudde mu kalulu agamba nti akalulu kange nnyabula mwakabbye. Musajja Salimu Salenze yanzibyeko obuwanguzi wange n'abakakiiko k'okulonda temunenya abantu baffe bampadde akalulu Salimu Salenze nga we nabasuubiza nabagambye buli city striking ngenda gibateera wano kiri gy'oli ng'oli mu city ogenda okweyunga ku bano tubanje Victor tudimanige awa Victory obasigala mu nnyumba yo nga weebase munnaale teryakola teryakkaka abaana b'embaale bo bakikeddeko today osegeera ekirala muve mu bipolitics yawedde bamaze dde otubba akalulu obadde ki ziba 12 days kyolina omumanya buno obudde Uganda zezimu ku nsi ezitunuuliddwa ennyo obudde buno era mwebenda abasinza otula mu bichallenge amaanyi gampedde my brother wake up zukuka bava mu kwebaka segede postinga video z'enkyukakyuka ezimu tulugunya baganda baffe abalina video internet we bagijjako mwena video wazikwata ze namba yange kweri ku buzz ziteke mu inbox yange oba zisharinge kwa account eno yebaka abantu 12 nshegera aina following nene kwa George Sanga ajongereyo muteke videos muve bintu bya kawedde wa obadde ki goza baki bakyakwata baganda bafe
Lwaki bakyakwata bagenda faka lubakalide kaawudde lwaki bakyabakwata lwaki security eri buli wamu mumukubire ku baana b'oku boda audio ngenda zibatera muwulire ekiriyo mubadde ki what are Ugandans Luweero batabuse babanja kalulu internet bagijjako nebye bine byeruweero president Kyagulanyi Luweero tetwawummula kalulu kaka baana bakabanja abaana babo bakabanja Luweero tebawummula kalulu kako bakabanja Luweero tebawummudde akalulu kali mu kubanjibwa Luweero ku district abaana baagala kalulu omuntu aweddeyo newalala tetumanyi biriyo internet bagijjako ngawe nabasuubiza nabagambye bwenti buli city egenda strikinga kyonna action gyetekinga ngenda kubanzi baleetera wano bwendeeta video zino bibloga byenyali nga bidda mu comment section ezo video zadda za bulugwa 2021 nabagambye kati nze bateeramu n'amaloboozi eno Hoima city abaana basimbudde eno Hoima ba MP wonna woli kunga abawagizi bo ku district yo molekere mukategedde akantu ako Hoima abaana basimbudde nabagambe kumuleti kyalina okunkolera kiri kimu kusharinga video gwe bya like sisimanya follow biri gyoli naye gwe ntambuliza video eno ali Hoima nga yeggalidde mu nju amanye nti lwatandise dda amawulire agakagwawo olunaku olwaleero zigenda wera nsawa 6 ennaku z'omwezi 19 Ebulega Kikambale Bubazi amawulire agakagwawo gena akafuna gwe nalaba akatambi kano katambuze ate sigala mu ngoberera amawulire gasanyu nnyo olunaku olw'enkya kigenda kufumba mutuku kigenda kutokotanga si kisandikire embaga egenda kugwa n'ebidaala kwekalakaasa kwa Uganda yonna ekibuga Kampala kyakwako omuliro n'ebibuga ebirala byonna n'amatawuni gonna buli wamu kwekalakaasa muna Uganda kuwenna alaba akatambi kano katambuze sigala mu ngoberera ate era twandegattibwako n'omugenyi omukulu ekisinga okuluma kukwata abantu batalina musango bantu boogera mazima bye bino bye bimu President Museveni bye wayogerako nti bye byakutwala mu nsiko banda gaali toni weziri okwata abantu abatalina musango n'obasiba n'obateekako ebisango sange bitalina makulu n'otuleetera okulowooza nti tuli basibe mu ggwanga lyaffe n'otuleetera okubeera nga tituli part of this country. We don't feel nti tuli part of this country. Mukwata baluira iti just TikTok okuvayo n'ayogera ebintu ebituufu ebigenda maaso mu ggwanga ne mutandika okwebuzabuza mu mukwatira kino byonna tubimanyi. Lwaki mukwata abo balina amaloboozi ne mukwata Dr. Sarah Bireete mu mulemese okubeera ng'akola emirimu gye ne mukwata abantu ab'enjawulo buli kimu kye wayogerako Mwami Museveni obikoze n'okusingawo emyaka 4 oba okyayagala ki? Emyaka 4 oba okyayagala ki? Otufuze ku mumwa gw'emmundu you've led us on the battle of the gun. Ye yalina ddembe buli omu omutiisatiisa buli ayogera amazima aba waakufa naye njagala mbabuulire gwe guno omukisa gwokka gwe tusigazaayo oba mutukwata mugenda kutukwata oba mututta mugenda kututta naye ku luno tugenda kufiira ku institutes z'eggwanga lyaffe kuba kye tuliko kituufu gwe w'amagye oba osazeewo kutukuba masasi mutukube naye tugenda kwogera ekituufu kuba gwe guno omulembe gwaffe eno generation yaffe you're dealing with the wrong generation guno omukisa gwaffe tugenda sigala nga twogera amazima kuba amazima gatufuula ab'eddembe lino eggwanga lyaffe muvudde ku nkola y'amateeka mutandise kukola byammwe mutandise kutta bannayuganda kusiba boogera amazima njagala mbabuulire waliwo abalina amaanyi n'okubasinga baliwa ate njagala nkibabuulire byonna bye mwakimuleti nze temugenda genda nabyo mu ntaana ogenda genda mu nsonda nnya nga tolina wadde n'ekyobugagga n'eki wadde n'olukumi lwa $1 ogenda nabo mu ntaana weeyise bulungi ove mu nsi nga naawe kennyini bakyakubalamu ekitiibwa
naye otukubye otusse otuyisiza bubi ate twogerako ng'omera entondo ng'otandika kututta ng'otandika kutukwata ng'otandika kutusiba. Baani abagenda okulembera eggwanga lino ng'abantu abalimu ensa n'okwogera ku bituufu ebigenda mu ggwanga obasse? Kati patriotism kitegeeza ki ku ggwe gy'oli?